Ebbaluwa ya Yowanne eyokusatu. Nze omukadde mpandiikira Gaayo omwagalwa, gwe njagala mu mazima. Omwagalwa, nsaba Katonda obeere bulungi mu byonna, era obeere mulamu mu mubiri nga bw'oli mu mwoyo. Nasanyuka nnyo abooluganda bwe bajja ne boogera nti onyweredde ku mazima era nti g'otambuliramu. Tewali kisanyusanga okuwulira nti abaana bange batambulira mu mazima. Omwagalwa, oli mwesigwa mu byonna by'okolera abooluganda. Ne bwe baba nga bagenyi bugenyi, abo baategeeza ekibiina ky'abakkiriza Kristo ku kwagala kwo. Onooba okoze bulungi okubakulembera ne batambula nga basaanidde Katonda, kubanga beesowolayo olwa Kristo, ne bagaana okuweebwa ekintu n'ekimu okuva mu batakkiriza. N'olwekyo tusaanidde okuyamba abantu ng'abo, tulyoke twetabe mu mulimu gw'okubunyisa amazima. Nawandiikira ekibiina ky'abakkiriza Kristo, naye Diyotirefe olw'okululunkanira okuba omukulu waabwe takkiriza bye ŋŋamba. Bwe ndijja kyendiva muvunaana olw'ebikolwa bye by'akola, ng'atwogerako ebigambo ebibi. Era ebyo tebimumala, wabula abooluganda ye yennyini tabaaniriza, ate n'abo abaagala okubaaniriza abaziyiza, n'abagoba ne mu kibiina ky'abakkiriza Kristo. Omwagalwa, togobereranga kibi, wabula gobereranga ekirungi. Akola ekirungi oyo aba wa Katonda, akola ekibi oyo aba talabanga Katonda. Demetiriyo bonna bamwogerako bulungi, era kye boogera kya mazima, era naffe tumwogerako bulungi. Ate omanyi nga ffe kye twogera kiba kya mazima. Mbadde na bingi eby'okukuwandiikira, naye saagala kukuwandiikira n'akafumu na bwino. Nsuubira okukulaba amangu, olwo tulyogeranya akamwa n'akamwa. Emirembe gibe naawe. Mikwano gyo bakulamusizza. Lamusa buli omu ku mikwano gyaffe.